kase ekubo lino liri bize nnyo baliteeka muki hamsi ne traffic nayo ekologwayo nga bwesaanidde olw'ensonga nti ekubo lino liri bize nnyo ate ebituka ebiyitamu bingi bwe batateekamu hamsi abantu bakuba kugwawo kuba bw'obala wana accident zibaawo buli mwaka oba buli mwezi juzi mutwafiirwa wali abantu wali the same ekyali kimu bafiira mu sino twaka kati olaba kuva okutuuka wano distance eriwo abantu abafiira waki watono tewaliwo hamsi kati hampu yiyo eryawo endaziri kuli ku cheapest bwoba wala hamsi kuba ku cheapest ba distance eriwo liri hamsi nedda nekuba kuba wali ku chipu kutuuka wano waliwo hampu enene hampu buwawe buli nendala eri wali kati kuba wera kugenda kutuuka kuyesamala endala hampu ozisanga kugundi wali ku cheapest supermarket wewali hampusi esobola kontrolinga moloka ninga ebyadawo tewali hampusi tiziryawo zikontrolinga moloka wano kuli kutanansana ini kati nga zikirire wasino tulaga nakuba eng'ombe ng'oli watwere emabega ali mukuba eng'ombe kati mukuba eng'ombe wasino tulaga naja ng'akiika butakisi tibuve mukubo ng'akuba n'endulu muveyo bannange mubakebe muve tezisiba agala tuuka wano ng'ono wakati ni wano alemedde mukubo wasino tulaga nakiika saidi ntagobeya beeri basembere eri yayitewo olwo n'alemerawo amukubye n'abuka naja nakiika wano wasangide eno n'agikuba nevaawo negwa wali kati yoruvuddemu abagambiddewo yaganye nebakubira eng'ombe mukanye kati badde mwagala nze nkole ki ekibaddewo kyekyo n'atema era nze lumadde ng'agenda nemugamba baba wejjewo nga tebanakukubira wano omusajja agenze nga bamulaba naye bwekibadde biteekebwateekebwa mu ngeri saagala muddemu ate simanyi nteekeko sika zaki ononye wali zaswaika yubesimisi zino ze zimu kwaitemu zebalina balina emberenge musaizi nene musaizi entono balina indian n'atala n'adda muwasino tulaka yamusisise n'andooza amukoledde sayidi n'amuteerayo oliri moloka yange erabayo kawundu nayo neweddewo nenga ki ekigimalawo tewali kintu kyamanyi eganyisiba emaali eriko sebinti muno bintu ebiri bingi nemoloka bagagga musikole omwana emoloka nagivugamu akamulamba tokola saavisi kati ino saavisi gyogenda okukola enene bweti irize waneeno enjigga bwanyeze wano mwani nengezaako okugirwanyisa ate nga mu maaso waliyo endala evaayo mutagifeesinga face to face enjungula nevaayo kulupira awo najja alwana nayo nayingirira bali abasigadde naye tuyambiddwa tukoseddwa ekyo buddemu tewali akoseddwa tewali afunye buleere bweremereddwa kusiba tubadde tukkirira tugenza okulira ejja egatta biraawo netuyambibwa netuwugulamu netuyambibwa netuvaayo kati eri emmotoka esigadde yo enyigiddwa wakati wa sinotulwaka netuleera naye bavuddemu nga balamu simanyi nnyo kale simanyi naye nga simanyi nnyo naye kyemanyi yasooka drone eri namala drone nedda wano kugundi aria ono omusajja yo ekifaananyi naye nakudde abadde ku drone taxi gundi aria abadde ata pakinga ono ng'agala gula matooke segera omusajja yo ekifaananyi kiri naye olwali naye yagende kati eno gundi sinatoki naye abadde wano naye kati ya gavumenti bali onamusula emotoka zirinya waliwo neeri waliwo nesinotulage badde netukutuku gyeyasokukira waliwo zibadde moloka aria nebajje mukosi gibanyirire badde eganjo siba azakupe mudega nadekudda mwindigeni awigani tosiba ekita temuli akoseddwa yandibadde nga akoseddwa abadde muwala abadde mwali abadde munyankole afunyemu ekikanga bwana alinya boda nagenda alinya boda naga ntizaaliye badde nagenda
before mukuva waggulu wali evudde ku kiipu ng'akuba eŋŋombe weegaanidde ku kiipu waggulu awo ng'akutta olujja tatekoda bweyindigeeta n'asooka akuwa drone kuba eŋŋombe okwo najja n'akubiramu owagundi abaddaddako wa aria okuba enemoloka y'obuyonjo naye nga badde alagituuza wansi wali mu katale abadagera kutomera abakatale awo wansi kwekujja mpaka wano n'atomerako eno endala enesembyeyo gye bajje wano afulumye mpolampola nga yekubira essimu n'asala kutuwa nadda wano watukidde n'atambule kubo n'agenda n'alinya boda ye tegeeza adduse ye eyaddusa wano wakute wano naye namujusise ali mu kutereeza kyazanga Town Council naye Meya Mada ye abba ssente buli abakyala tetulina tetufuna yadde n'ekimu mu byalo buli kimu tewali yadde kituuka ku kyalo naye namujusise waffe tobola atumwagalira ddala atuweereza bulungi naye Meya Mada ye abeera muvuma buvumi bivumo byokka naffe kyovola batuli banyiivu ddala bakikyuseemu omuntu wabanga kituufu ddala awanguzizza obululu bwe mu mazima n'obwenkanya ate baleme kulaba nti nno bateekawo embeera ey'okwaggala okunzika akalulu babbire enteekateeka abantu gye baagalamu tukkirize nti NRM ffe tugifuula okuba nti nno si ennungi naye nga NRM nnungi naye abantu bano betulonda be batuleetera obuzibu omukyala nkimanyi bulungi era tasobola kunneewakana namulonderera kubanja bwenkanyi bwaffe obuwanguzi bwe twafunye obwa Saalongo Imulani naye ekinewunyisiza nnyo okubanga tutambula ne tujja ku ofisi za NRM ofisi zino muzigale ziizo badduseewo bafuddewo ziizo bonawona waggale ekyo kiraga ki kiraga nti bano abakozese bano ab'ebyokulonda tulina endowooza egamba oba balina oli ayagala otubbako akalulu kaffe essaawa zino bali ludda wa bajje ku nsonga zino tuzimalirize nze wadde tugenda kuva baganye omulangirira twamusinziza mu 182 lwakibagala tulangirira twagala bwenkanya twagala kati yaffe tuva wano okutangala ebizibu weewo tulangira omuntu waffe tuve wano oba mwezi oba myezi ebiri oba mwaka mpaka nga batuwadde kaadi yaffe ya NRM kubanga twagiwangudde bwenkanya sitwagirwanidde sitwanyuziza sitwagibye tuli banyiivu nnyo kuba omukyalo oyo ayina watutuusiza obwedde bali wano ne Ssemwezi oba amuwadde enguzi atubuulire naye ffe situvaawo nga tannajja bamugambe ajje tuze kunona kaadi yaffe gye twawangudde mu bwenkanya mu musana nga gwakatukutuku era tusaba mutudduukirire omukyala yagambye olumuwangula agenda mu nnubu kakyo yabawe NRM musyegede bakama baffe mujje mutaase entalo eziri mbadde nze ŋŋamba bwekibeera kikigenda omunaze ennaku ku mutima akalulu kaddibwemu tumukube bulungi anogere ddala kubanga tulina n'abaloozi abamu abataalonze abatidde embeera gyataddewo ng'aleesa abacuba ne bakifeesi abantu be balonde ng'agoba abantu abafu so ngenda kusaba ero seeso bbiri twagala ajje nga yenywezezza ajje tukakase bulungi nti abantu abo balonda anoge bulungi agende bulungi okwetunda eri abo abazze mu ngeri ey'okuba nga tubadde muti banafa mutuwa kontrolinga ne bagaana bugaani zooni ya Bukyanagangi yandibadde n'okulonda eronda ne candidate munnange yakutte register n'agijja ku registrar wa district n'agiyuza n'agikasukawo
kati ne weebuuza twagala register ani akikoze eki akijuzizza eri yalemesezza bonna abalonde ate nga the purpose of the register is to serve those people who are within the register. Nze mbadde nteesa bukyanagani yaganya obalonde neeno yagadde abantu bonna abalonde. Nze mbadde nteesa tugende ne results ezafuniddwa mostly era nkakasa bulungi nti era nze yawangudde nesaba muno kibeera nga mukyala tayagala bantu bali mu register ate nga government NRM yateekawo register ng'abantu abalimbe balina okubeera nga balonda nga tera byagala kati tukomaawo tulangire watwe kaadi teri nsonga ndala. Kafudde kaliko mwamukake nga siye nga atya okufa n'awandiika byawandisa mutegeke. So ebyo byonna bibwe ebiri naye nze mbadde mbasaba thank you so much bwana Kamala okubeera mukakama ate njagala obeere ne mukakamu ne gurupu yo bwebanga eregistra ebyatugambye kutale senta kyekituufu babayise Kampala bakama baabwe abasinga tukuume ekyo kikolebwe mugende n'ebino bindabye bino ne petition yo ne bujulizi bwonna naffe tujja kubeera ne reports zaffe singa tufuna report ezabuddeyo ti ngweri wansi since ono jisos babaddeyo RDC wange yabaddeyo ntulaba kiti kyabaddewo nze ndowooza ebyo mwogera bweba bibiri bituufu definitely yawangudde agenda kukola kikulangira. Yes, so mbadde mbasaba mukakami the statement is made statement okitegere mukodeze demonstration y'abantu buli omu alabye nti simuli basanyufu kakati mukomaawo as hooligans as thugs abantu nga talina ekigenderero mubeere n'ensonga zammwe nali enkundu kandidate nga waliwo ekiwandiiko kyalina nga zulungi obujulizi obanga mubulina mutuuke musooke mukoleki mufune ekimwagala naye si by force